nze nojja kuyimirira bazikirizibwa buli kimu kikkirizibwa. Kusookera ddala baaniriza munda abaliwa oyo bali kujja naye nga sinatuuka mu kwebaza buli omu njala kunyumyayo akaboozi katono fumita emboozi twakula ffenna ne mutabani wange oyo olujja lumu mwanyinazeena batanzi omwana owokuna olujja lwa kitange azaala abonabbiru so si byakwesibako awo na mubiri musaayi gwabwe. Twakula tutuuka we tutuuse ensi netugabana. Ensi bwetugabana nze nentwala mu bidongo munange nemutwala mu bwakinyozi eyo yali musazi wa mwiri mu kisenyi eyo kituufu. Kakati munange oyo bwenfunamu ku kasente nga munange talina na byuma bisala mu kisenyi awo nga kuovinya awo tulina we tulina akapoloti kaffe akafamira awo. Omukulu ono mwe twamufunira akasenge ng'abeerawo mu kisenyi wakati awo era wasalira ki viiri era wenzija okumanya mashini emu gye mmanya esala enviiri erinnya lyayo supertepa gye yammanjanga nga ojja kulira supertepa ngenda kukola sente mu kisenyi nenzijukira nabanagula bbiri wali yagala kukola saloni naawe kisenyi kakati nembula supertepa nenzimuwa mutabani akole ki akole kuba twesuubiza nti fenna tuyiye twajja ku kibuga kuyirya sente. Olunaku ne lukya abaana ne bamusumagiza abaye nase supertepa ne bazimba n'afuluma nga naye omanyi mu kisenyi eggaali ezibeerayo abaana abakubi b'emumbi abalina ebiso abalina biki n'afuluma agobe emisinde ababbi eki supertepa nga mu bintu bibiri ate bwanaŋŋamba nti nno supertepa bazikoze eki ate naye ng'alaba obulamu babukoze eki bwe yanyumiza emboozi eyo ebirowoozo byange byagenda walala naye mukulowooza nti neba nanyiiga nalowooza neŋŋamba omwana wa mwannyinaze mu kisenyi yafulumya ekiro n'agoba abavubuka abalina bibalidde nebibanywedde oba oliawo mbakambwe ekiteetaagisa bwe bamufumita ekiso. Kale munange wadde embeera yi tennaba kuba nnungi naye ate yimunaye nali musingako nemugamba akola ki olemeddeyo tovaayo bw'avaayo najja nga tuli mu Eagles production teyatandika na kuyimba. Musajja oyo yali musituzi wa byuma ng'asitula byuma nyumya emboozi eno lwansonga waliwo abajja ye n'alowooza nti bakuba bukubika gye n'okola ki n'oyitawo abalina emikisa bakikola wabula buli omu tutabana mukisa ogwo najja n'atandika okuba omusituzi waki era nzijukira lumwe namuŋoona awo waliwo olutalo abawagizi balwana mu kulwana nga ffe twekwese wansi w'entebe tukola bwe tuti musajja wattu n'alwana asitula ebyuma se ku mmotoka ebyuma bya kojja. Kakati omusirikale w'okukifo namuŋoona yalowooza nti ono mubbi waki wamisindalo bakuba omusajja bambi nga talina musaati kawendeyamusajja naye awo wonna nga Katonda ali mukumukola ki kumuteekateeka. Bwe yava mu kusitula ebyuma n'atandika okwogera ku drive nga bano bemulaba temusubwa leero gundi agenda kujja gundi
kusoma mayindi nzajisema kula mukibiki omulimu gwesikoze teguliyo era okuyiga okuyimba ayigira ku drive ezo zeyakolanga naye nga ayagala nyo ennyimba z'abakazi ng'ayimanya ennyimba z'abayimbi n'amatofa omusaasira baaliawo nga z'abayimba awo omuntu waffe ayiga okukola ki ayiga okuyimba aluna mu birugu mukama n'ayamba n'ayigamu okuyimba najja neyegatakawo ku Diamond Production nga tumaze okuvaayo naye namala nakomawo kati ng'ennyimba zawandiika yalina ennyimba zeyali ayimba nga tezinkolera bulungi ng'ayimba ebintu nga tebigatta eddoboozi owulira omusajja alifunye naye ng'ebigambo tebikola kibimba luneerabyo lwe nalisaagala oba baali bibimba kyo nali nsaagala simanyi nali nsaaga simanyi nali ki nga bijaawo tebikola ki twalina jamu yaffe jamu sessioni yaffe ku ewaayi kakati ngenda okuwulira bwe nali nfuluma nga genda n'okugenda aluna nalinja ayimbe ngenda okuwulira ayimba ekitoko kifansalira nawe ng'olina wajire nali nfuluma empulira nenyimirira ku geeti bweti wenyimirira ku geeti ngenda okuwulira nga omusajja alabika yafunye eki oluyimba naye nga tamanyi yimba bwe buggwa nenkobawo emabega nezija nemugamba enkya tukeera mu studio kakati mugamba enkya mutukeera mu studio ate ansibubalirako angamba kuyimba tukoze omulungi okuyimba nti ate nabutunze nemukuba omuliro nti waluguzizza nti ng'omuntu gwe yaluguzizza muntu wange naye kati nga ate noono njagala akole ki yali aluguzizza mulongo Kato Lubwama kyokka mulongo Kato Lubwama taata wange mu music naye aluguze naye aluwaddaani Mutiibwa olwiri Mutiibwa nga naye tebanagenda muki neŋŋamba kakati gwaluuno ebisigadde gwomanyi tukeere mu studio twakeera mu Dream Studio ewayawe okugenda okuikola oluyimba ekitooke kifaaki kifansali mulongo n'asanga misaaki wakoze eki nemugaa taata asonyiwa naye omwana onawomwe wadde alina okuyitira era Katonda n'atuyamba okuva ku kitooke kifansalira taddanga mabega so bingi byensobola okunyumya kwa Luna bingi nnyo naye nze wano wendi ndi mu birooto byange buli muwagizi ali eyo muwagira Haruna mu birugu oba owagidde ani kubanga kino nze kyenjagala bwe twamaliriza ebyo byonna bangi bagendanga ne babulabanga kompyuta wange naye intentional and did it atire mu layini bwempitidde tusobole okuyitawo mukama mulungi tuyiseewo netuduuka gyetukoze waliwo abaala ba advantage abo nga tuli mu Eagles Production sajja atubi ne batandika okulekawo embeera nga bo bateekawo embeera nti oba oliawo tetukolagana nani bo nga balabya advantage ekola sente nga naye tebasobola zikola nga ate alinaffe ne bateekawo embeera n'afuluma ekibiina bwafuluma ekibiina nze gyendi byali emirundi emeka gyagenza omwana wange agenze kufuna okusinga bwe yandifunye ng'ali wano naye ate nga bali balina teeke gye baali bakozesa embi eraga nti oba waliwo n'embiri yakyo yembiranyi era waliwo olumu lwe twali ku konsati yo nga babaawo omuntu omwe yayogera misaki ogwo omuze okulemesa abaana mulina okwettako basajja mmwe nemutunuulira naye olwokuba twakuzibwa nali genda muddamu ekigambo naye nze mutima gwange nali musanyufu kubanga Haruna Polo yali afunye eki sente n'abantu tugudde wala era bulijjo kimugamba nti Haruna ffe bagaggabe waffe teweesiruwaza ffe bagaggabe kaffe tulina okukyusa famire si bwe kiri era nkiddamu nekigamba kati bajjajjaabo baafa bonna kati ffe bagaggabaawa tulina okukyusa famire eyo mukama mulungi Haruna bwe yamuka gyatuuse obwongo tebabukyusa wadde byonna byaliwo yamanya nti Misaaki Kutaaya Mayinja be bamaama be bataata
era tuli mu butambuzi bulungi nnyo era kyova olaba kimu kitambula buki. Nsaba Mukama ekirooto kyange kyongere okutuukirira nga mwenda Serena. Kujagala mujje musinge n'abajja ku konsati yange. Kimanyi mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna Mubiru. Mujje konsati eyo esobola okuba successful. Abandyagadde ireme mutuyambe byakalire ku mutima. Bwete era bwinjagala okubasaba mujje ku konsati ya mwana wange Mulinga 6 Desemba naye ejja kubeera mu Serena. Nga bwesaba Africana, okay. Nga bwesaba Keti sebo mwami Keti manyi woyo ne mwono ni mulowoozeeko manyi asobola okuba kukyako nekiri ekinabeera. Njagala okutwala omukisa okwebaza MTN Uganda kubanga MTN eyo ffe tukolagana ebbanga ddene. Twalimu ne retainership nayo some years back. Those are in 2005, 2006. Nga ffe tuli bakozi ba MTN. Ebiseera bwabeerawo wano bamwami Africa Gonyera n'abalala. So MTN zetulabamu omulamwa. Njebaza nnyo nti up to now ekyasobola okugamba nti Misach katumuteekemu kye tulina, Haruna katumuteekemu kye tulina. Oba muziki waffe gwe muyita owa bbaandi abalala gwe baali bagamba nti nno yakuba ne baba nga bo bakyalina confidence egamba nti ntadde ssente mu January eno ne tuba ate nga naffe tetubaswaza tujja n'abantu ne tubaleeta. Njagala okwebaza Keti Events and beyond. Njagala okwebaza Udikana Solutions. Njagala okwebaza Bukedde. Webale nnyo Bukedde byonna byonna bye mukoze.